Yes, nkwanirizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza kutegeeza nti n'okola ky'amaanyi nnyo okubeerako ng'omukwano gwange ali eyampuliriza. Mpuuga tetumanyi kyayagaza kibiina kya National Unity Platform so era tetumanyi kyayagaza pulezidenti w'ekibiina kino. Mpuuga n'ebigendererwa bye tebinnategeerekeka, ne gw'akolera yennyini tetunnamanya kiki yamutumye. Mpuuga yatutte Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikidwa nga Bobi Wine mu kkooti. Ngenda kuba nga mbikuwa n'ensonga lwaki otegeere nti abantu abalalu ku nsi gye bali, ab'ensaalwa nabo tutambula nabo. Nkwanirizaako wamma oli ku UG Update TV k'osinza okuba ng'otuwuliriza era ng'okola ky'amaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano aga UG Update TV. Gw'ayagala otweyungako nagambye ekkirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikoonemu ojja kuba osobola mu maaso n'ogenda n'otufolowinga. Teweerabira Kona Mukadde ng'omukwano gwange ali eyampuliriza. Mathias Mpuuga ow'e Masaka MP Nyondo Mutundwe avudde era n'awuniikiriza ensi. Jjukira ono former deputy president era former leader of opposition mu kibiina kya National Unity Platform ebyo ebitiibwa mu abiri. Bw'aba nga kitegeeza tali munnanuupu, kitegeeza takyalina kitiibwa na kimu ku ebyo bye nnokoddeyo wammanga. Omwami ono yava mu kibiina kya DP nga bamaze omumugoba. Tetwamanya byamugobesaayo mivuyo gye yali ataddeyo, ng'avuddeyo ng'agamba nti omukulembeze wa DP tabakulembera bulungi era atandise okuba nga amubuusabuusa, kwe kuvaayo ne badda mu kibiina kya National Unity Platform. Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abayamba n'abakubako ettaka ne badda mu kibiina. N'afuna n'ebitiibwa bye yafuna ng'akyali mu kibiina ekya National Unity Platform. N'afuna obwa leader of opposition, n'afuna obwa deputy president mu Buganda, n'afuuka commissioner. Naye kyaddaaki era nga omuntu w'atakweka buzeebwe, nga bwe bagamba nti ekkubo ly'amazima terissibwamu misanvu, ono teyakimanya. Yamala n'avvoola principles ezifuga ekibiina kya National Unity Platform kubanga yali nnono eri ewaabwe, kyali kintu kya bulijjo ekyokulya enguzi. Kati ensonga ezaayawula Mpuuga ku kibiina kino ekya National Unity Platform ssaako n'omukulembeze waakyo, mwe mwali ensonga z'okulya akawumbi kamu mu miliyoni 700, buli muntu n'agabana miliyoni 4, Mpuuga n'agaba miliyoni 5, ze tuyita service award ezaagabanyizibwa bakomishona. Ze zaaleeta leenya ne ziviirako Mpuuga okwamuka okuba nga bamugoba mu kibiina kino ekya National Unity Platform. Kati kyebuvuddeko emabega awo, Mpuuga yakoze ekibiina n'anyiriza Alien Skin, kitwandowoozezza nti no kigendagenda mu maaso n'okuba nga kikwasaganyizibwa ne mukulu Mathias Mpuuga. Kaakati olw'okuba nti nno bagezezzaako enfunda eziwera, bataddewo obuvuyo bulemi, bagezezzaako okuba nga bawikeninga Robert Kyagulanyi Ssentamu, balaba nga bo bennyini gwe baagala okunafuya ate amaanyi gabawedde, banoonya ekyokuzzaako tebakiraba. Bakoze buli strategy, bakoze buli ekyetaagisa okulaba ng'ono bamusuula muguluka, bamusuula ettale, bamumala amababba n'ekigaanyi. Bakuliyetinzeewo obubondobondo obw'abavubuka busobole okuba nga bukyokooza, banoonye ensobi gye bamukwatiramu. Kikyagaanyi. Kati beebuuzizza kye bazzaako ne kibabula. Kati ate mu kaseera ke kamu Saanya wavaayo n'ayatula ebyama, mwe muli ekyabadde nti balina enteekateeka ezikwata Bobi Wine bamusibe,
aleme kwesimbawo mu kalulu ka 2026 zirali pulaani. Ssaanya n'abyasa, yabyasizza. Kati ensi ekimanya ebigambo ebyo wabyebuuliriddeko gwe mukwano gwange. Kakati Mpuuga avuddeyo, ndowooza olaba omuzannyo gye gulaga gye gugenda gusembera ku kintu kya Ssanya. Mpuuga yavuddeyo n'atwala Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kkooti nga n'ensonga z'amuwaabira teziriimu nsa, ng'agamba mbuno engeri gy'akontakitingamu ekibiina kye, gy'addukanyaamu ekibiina kye mbu kimenya oba kivuula ssemateeka wa wano mu Uganda, mbu tasobola kubanga ye presidential candidate ate nga yakontakitinga ekibiina kye ye mwennyini. Oli waaba nga akontakitinga nga n'aba members baweereza bali free nakyo nga bafiiringa contented nakyo, gwe owaabwe weebunaayira ononooza ki by'otamanyi bikwatirako wa? Lwaki tofa ku bizibu by'ekibiina kyo kuba naye oba wakoze ekibiina? Kati era banoonya olukujjukujju bwe bamukwatira kiri kituukirire, bamukwate aleme kwesimbawo mu kalulu akajja aka 2026. Abasajja nga batidde mangu, nga batidde nnyo. Bano bonna balina ekibiina. Mpuuga alina ekibiina kye naye tannafokasingako bukyanga kirungi ng'adde n'omunno ogumu mu kibiina kye, wabula ate afokasinze nnyo mu kibiina ekya National Unity Platform mwalingiriza ennyo. Oba okitegeera? Kati awo ensonga weeri. Gwe nze okusinziira ku kye ndowooza, ye ndowooza yange, gwe olowooza ki mukwano gwange atulaba era atuwuliriza? Nkwaniriza okujja mu comment section otangaaze bannayuganda ku nsonga za Mpuuga. Otangaaze golowooza kiki kye bategekera okukola Kyagulanyi, ddala kituufu baagala mulemesa kalulu ka 2026? Bayinza omukwata ne bamupaatikako ebisangosanga awo okukkakkana. Gwerinda ebijja mu maaso ojja laba nga waliwo keesi ze batonzeewo n'ebisangosango era kati Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu alina okubeera mwegendereza, alina okubeera vigilant kuba kati ke kakodyo kaabwe, kuba balaba tebamusobola ku mulundi guno. Luli baasobola okukabba COVID yabayambako, ne ku mulundi guno kijja kugaanamu biralamuko. Kati balina okuyiiya amagezi waakiri aleme kwesimbawo, kage magezi gokka ge balina. Nkwaniriza gwe agala tweyungako kutegeeza nti kiira wansi awo waliwo ekigambo subscribe kikoonemu, ojja kuba osobola bulungi nnyo tweyungako. Tuweerabirako na mukadde abagala okusharinga n'okulayikinga mbaaniriza. Mwebale kwekuumira ku mayengo gano aga UG Update TV. Tugenda kuba nga tukomawo bategeeza nti nno tubaagala nnyo. Mweraba.